Ennyumba zino gaggaddeko okumya amaaso zisangibwa mu esiteeti ya Buradda ku byalo kuli Kitiko ne Birongo mu muluka gw'e Mutungo mu munisipaali y'e Makindye Ssaabagabo. Okusinziira ku kitongole kirwanirira obutonde bw'ensi Kinema, ennyumba zino zaazimbibwa mu lutobazi lwa Lumpewo era bannannyinizo babadde bazizimba mu bumenyi bw'amateeka. Kati akawungeezi k'eggulo Nemanga eyambibwako poliisi baabitaddemu engatto ne boolekera ebyalo bino okukuba empenda okumanya olutobazi luno we luyitira. We baatuukidde ng'ennyumba ezimu zaggwadde okuzimbibwa ate endala nga ziri mu kumeruka bumerusi. Ezimu ku nnyumba zitulabyeko kibadde kyeraga lwatu nti ziri mu kuzimbibwa mu lutobazi kuba n'emisingi egimu gibadde gijjuddemu amazzi. Ekiddiridde Nnema etandise okulamba buli nnyumba gy'egenda okumenya. Okusinziira ku William Lubuulu ayogerera Nnema bannannyini nnyumba zino bagenda kuweebwa empapula ezibalagira okwambuka ekifo kino mu nnaku 21 zokka. N'olwekyo tukomyewo mu ofiisi tuwandiike tuteeketeeke empapula ez'okubatwalira ze tuyita restoration orders, nga empapula zino zibeeramu ebiwandiiko ebibagamba nti mutereeze ekifo kino kubanga mwakyonoona era bwe mumala okitereeza ate muveewo. Ekipapula kino kitera okubawa ennaku 21 olwo tusuubira nti mu nnaku 21 bajja kuba batereezezza ekifo kino ng'era bakyamuse bulungi. Lubuulu agamba mu nnaku ezo ezinaaba zibaweereddwa bannannyini nnyumba baddembe okwekubira enduulu. Ennaku 21 nga terunaakuggwako tukusuubira oyinza okwekubira enduulu n'ogenda mu kkooti n'otegeeza nti ddala si kituufu toli mu lutobazi. Kooti eyo ejja kuba ya mazima, ejja kutuyita ffe abannema tujje twewozeeko era tujja kuba nga tugoberera bulungi nnyo amateeka. Gye biggweredde ng'ennyumba 35 ze zirambiddwa. Hasfa Nanvuma, Agafeeyo ku Spark TV.